kakati owatenti simugamba akimalirize nga bukyali kubanga ate n'ono maze omufuna kale Soke oba amasimu ogasusizaamu okuva lwe naze wano oli ku masimu era nteekateeka mukolo ati naye omukolo wagunku asaleka ngukole okukula neti nina bye nnyongeramu ngenda nnyongeramu bw'oba wampangisa as your service provider nkwasa omulimu mutima mulungi naye okola kino okola kiri bw'okubira wate nti buli gwenjogera naye gw'okubira kati mukyala service nadde ngambye okuwaako embeka wabulayo milioni 5 esookoleke kati sooka okwate zino bintabula mu kubala zeezo kwate ezo kaakati nkimanye ziri mmeka 3 kitundu ate zirina kumpa 5 ate ompa 3 kitundu olina byogenda okwongerako dadi musasula agenda kunsumbuwa walisose nosooka owuliriza omwana alina kyayagala okugamba notasooka kusooka kusaasanya ono yalinze dda atalina byaliza wamalindako ekizibu kiriwa awalirizeko okukwata sente z'omwana tusooke tuwulire byagamba alina kyayagala kamuyite abadde ali wano ne balina kakakiriwo ekiti tugenda kwongerako ku mmere sente tofaayo njazikuwa gwevaawo male okumaliriza ekyono bebe wange Daddy, what's going on? Mami wange ambe nti olina byogamba. No, the lady. Hello. Good morning. I am your service provider. Your service. No, Daddy. Like we talked about this. Omwana yakigambye dda. You don't look at this all. Sente oyagala zaaki? Daddy, twachogeddeko ne tugamba. Let's not do the party. Ate nga party tetugikola tutewasomye. Daddy, okusoma nasomye naye kati. Mwe bafeera batayise. Oyiye omwana atenga tuwabadde tomulabye tebamusomye mukatabo okirabye bamusomye n'erinnya nawe ne tukuba endu ne tukakasa nti yasomye ye pate pate nedda sooka omuwuliriza omwana kale nnyonnyola ensonga yo singa okwata ssente zino zonna n'ozissa mu pate ate male nkwate kubo ngende ennoonya emirimu tolaba nga it doesn't make sense so myawoz overview nti ssente ezandikoze pate tuzikwate tuzikolemu ka business kentandika nawe akuweerera atakuweerera education. Go education. Education era kitegeeza nsobola okukola akasomero akatandikirwa. Ate okukola lya kyamusomero bagazimba dda kakati mwana muwulirize muwasi. Wagwan. Ha mwanyoko. Onywedde biki leero? Okubye bikubi. Mulira mwanyoko. Tugenda kuba obusala kizita. Balaga bamufamily yaffe teyasoma. Ogenda balaga ko baba. Okay, omukolo gwenkola njawo gutegere bulungi. Mama, hear me out. Moses. I was telling Daddy. Sente zayinona okukola party. Me I'm thinking tuzikolemu at least ka business. Nkambere ntandikwa zikole capital. Ate party. Ono pate teyaje. Babanza kusoma kati bakola party. Ate bakola party. Ono madam mwana mukole party namwe. Bachali bagabo. Nja kukola. Moses anonkubira. Nja kukubira. Omwana akyali gatono bwaba ayogera mpuliriza. Kiriwe kiti. Mami, please talk to Daddy. Omwana muwe sente ze. Omwana kyayogedde kituufu. Muwe sente ayetandikira omanyi kuzina abana. Temutegedde mwenna. Daddy emirimu gyafuuka mizibu. Kemusoka mumpulirize kiriwe kiti. Pate gyenkola. Pate nina ebintu nga bisatu bina byenjagala okukola. Kiri kimu wasomye n'oyita gw'osoose ye mwana gwenza dda asoose ekyalo nino kikakasa nina omwana eyasoma. What does it mean of proving to the village, to the public, to the people? Ate nze ne mala ne ntula wano nga sina kyayina. Bino byakweraga. Okweraga but kweraga nino n'okulaga abantu ntina mukyala wange asinga okunyirira ku kyalo kuno. Abamazazi union obayita. Kakati gwe mikwano gye gino egigaaya. Ejigaaya na jonji ise. Jagala ekyalo kije kikakane kyo. Daddy, that's a lot of money you're spending. Oluzungu lwayogera nze ndusasulidde luno. Kakiri bwe kiti. Oli mwana wa buwala. Omwana w'obuwala buli lwamala okusoma bw'ati agenda okumala okwetoloola ng'ali mu ffumbiro na kuzaala baana. Nsomye kukola this is the man I'm supposed to start with. Zino ze sente zenyina okutandika. Omwana abakazi anaku obeekolera ko omwana yeekolere. Akola kigwe nga bwe nakujja mu ssomero nakuteeka olina ky'ojula. Enviiri tolina.
tonyirira naye agenda afumbirwa afuna omusajja omuwe. Ogenda kola pate togenda kuva capital sente zengenda okozesa zange pate ebadde ogikolera ani dadi ngikolera nze naawe kati dadi gwe mulamwa pate kwako gawuni nze sibisomangako sigenda gibeeramu. I'm not attending the party. Sina nsonga kizijja okubeera mu party ate nve mu party nga sina kyenkola ntulewa n'omusiru. Bw'oba nnemesa party gyenkole y'okweraga mu bantu okubakakasa nti nze nina omwana eyasoma nja kuzaalukuka. Kasita abantu bakumanyi nja kukwata ekifaananyi kyo ne gawuni gy'ompadde ngiteeke mu ntebe party egende mu maaso. Baneze musajja mmaka abane nabadde omusajja nsalewo nambye ate egenda kubeerawo oba mwagala oba temwagala nambye